TV tufunye nnyo bakadaama abagamba nti nno babboosi baabwe babawa empale zaabwe ez'omunda bazooze nga bakadaama abamu balabanga kino ekintu eky'obujoozi ate abamu balabanga ekintu ekiri nnomo. Groups bbiri z'abakadaama waliwo egamba nti bbosi okuwa obuwale bwe obw'omunda obumwoleza aba akujooze ennyo era tekikkirizibwa era omuntu tolina kukikola. Ne wabeerawo group endala egamba nti omuntu okuwa obuwale bwe obw'omunda okubwoza ng'ogenda buteeka mu mashini n'obukwata n'obuteeka mu mashini n'ebwoza n'obuggyayo n'obwanika kirina buzibu ki? Lwaki mugamba nti okwoza obuwale bw'omunda obwa bboosi kubeera kujooga? Bo bagamba bwe kabeera nga kawale k'ateeka munda ng'ajja kuwa ne sikaati oba ebiwale byabwe bye bambala oba olugoye lwa bambala baba balaba nga tewali njawulo. Ekintu kino kisigalira ku oyo akiwulira, kisigalira ku oyo akikola, na buli omu engeri ekintu gy'akitwalamu ekyo ky'ogamba nti nno bamuwadde engoye oba obuwale bw'omunda obwa bboosi we abuwoze. Kadaama gwe tugenda obbaleetera leero y'omu ku bagamba nti kiki ennyo omuntu bw'akuwa obuwale bwe n'obumwoleza. Lwaki tobumwoleza n'otunuulira kiki ekijja mu maaso nti kambeerewo wano emyaka 2-3 ena njoze obugoye buno njoze obuwale buno naye mbeere nga nkifunamu bwe nadda e Uganda nja kubeera muwanguzi. Era ye agamba bakadaama bangi be mulabye wali olabyeko ekyenyi ky'omuntu nga kyetimbye nti nali njoza buwale bwa munda. Bwe tudda ku bankuba kyeyo oba omusama ng'akomye wano e Uganda ayoza ttooyi, omusawo, driver avuga emmotoka bonna tosobola kumanya mulimu muntu gw'akoze. So kadaama ye abawa amagezi agamba nti omulimu gwe bakuwa kale tugambe twogere ddala nti okwoza obuwale bw'omunda bwoze, tolina ky'ovaako, tolina ky'ogenda kendeerako wabula kola ssente, wagenda kukola ssente. Katusooke tuwulize kadaama ono ye ensonga ze engeri gy'azisengekamu naye ng'yono ttiimu mukole buli kimu kye babawa mukoome e Uganda nga muli bawanguzi. Nze mbadde nteesa ku oyo omuwala eyagambye nti bannaffe abooza empale basiru biki. Si basiru abo n'abantu ba njawulo. Mulimu oli ajja okuwuliriza akugambe nti kale zireke, owulidde. Naye mulimu oli ajja okugamba nti kale zireke, akuuma emmere, akusibire ebweru, akuyise bubi. Ate ng'ayozezza empale asinga. Okiwulidde. Ne mu misomo gye batusomesa nga tujja eno ffe, omukyala eyatusomesa yatugamba, eyajja otusomesa yatugamba omuntu ng'atudde wano ng'amanyi nti tasobola kukwata ku mpale ya mukazi munne ejjooza oba efaanana etya oba efaanana etya, yatugamba nti oyo omuntu aveemu agende asabe paasipooti ye ku reception agende kubanga tojja kusobola Saudi. Owulidde. Ye n'atunyumiza ye yayozanga buli kimu. Owulidde. Era n'atugamba mukkirize mube basiru bwe muba mulina kye mwagala. Beera musiru okumala emyaka gyo gy'owulira nti kino kijja kummala okukola ekintu kye njagala. Owulidde. Kkiriza oba akuwadde yoza obeere musiru. Ojja kudda e Uganda okole ekintu kyo oba kiki kuba kati ye yakola ssomero. N'agamba nti kati nkozesa abamadiguli. Kati ndi mugezi. Ekyo yakikuba emyaka 10 yagamba nali musiru emyaka 10 nga buli lugoye lwe bampa ndowooza alwoza. Owulidde. Era n'agamba nti omuntu atasobola kubeera musiru togenda kola mu bantu bali. Oyina ky'onoonya.
nabo bennyini boolaba bagambye nti nno abantu be basinga okuwa obutwa be bawala abakwana abasajja baabano abantu bano abantu bannaye kankubuulira abasajja baabwe tosobola abakyala abasinga balina abasajja nga bakadde tolina nawe omwegombako omusajja bali expired owulidde nga ne bw'aba akuwa ssente meka tosobola kumwagala naye ekireeta obuzibu omukazi weeno tayagala kumweragirako nti tokwata ku mpale ze ate nga ne bwe tuba tusoma mu misomo batuyigiriza engeri y'okuzizingamu n'okuzigolola ekitegeeza tujja tuzimanyi nti tugenda zigolola tugenda zikwatako oyo omuntu eyafuna mukama we nga bw'amugamba nti munnange kikola nakkiriza yeebaze bwebaza naye tavuma buvumi banne mulidde owensanga oli nga ye tawuliriza era tayagala kumanya era wookimugambira olutalo lubaluse tojja kulya ojja kusula bweru ojja kusikola otya be bakakanira mu kuweebwebwa obutwa abawala batono ennyo abeegomba abasajja beeno okugyako abatabani b'awaka naye abantu abasajja bapapa bakadde omuntu wa myaka 82 alina omukyala wa myaka 3 kale afe abannayuganda abantu abakadde tetubeegomba nnyo naye ekisinga okuweesa abaana obutwa kwe kulaga omuntu weeno nti gw'olina amagezi oli mugezi ettabbu eba ekugwiridde era omukyala eyatusomesa yatugamba mukkirize mube basiru emyaka gyammwe gye mulowooza nti mujja kuba mumaze kye mwagala odde uganda obeere mugezi era n'agamba omuntu atasobola kukkiriza kuba musiru togenda sigala okole ebibyo ojja kufuna ebizibu bya bwereere okiwulidde abaana ennamba esinga gy'owulira bansibira ebweru tebampa mmere tebakola ki bw'atuuka mu nnyumba n'atandika okwagala okutegeerera olimu nze mbategeerera naye nga tamaze kwetegereza ani gw'ategeerera mulimu balumira mwoyo mulimu atalina ddiini tayagala kumanya mulimu oli alina eddiini n'agamba nti owange omwana agambye kale tajja zooza naye mulimu oli aga nti agaanyi ozooza n'akubira munne n'akubira n'oli ne bamugamba kola kabula ekyoyagala kagwira kadaaba abaana babalimba mbu kadaama kitegeeza ndogoyi kadaama kitegeeza omuntu omusirusiru ali awo atalina fomera atalina magezi ye kadaama so omuntu atakkiriza nti oyinza okukkiriza nti kwobeere musiru okumala ebbanga lyo oba akuwadde empale kuba kati ojja kudduka wano ng'akugamba empale zooleza mu mashini ogende walala akugambye nti empale ezange tebazooleza mu mashini bakunyankunye onoobuna nsi yonna gwekola bwenootuuka okunyuka emyaka gyo nga giweddeko esente yo tejja kubaako nti ono yayozanga mpale ate gwe alina boosi awuliriza n'akuwuliriza nti nno ono yagaana empale totandika kugivuna banno nti nasanze omuwala musirusiru ayoza mpale si musiru naye akuumirawo okuba akole ekintu akimala akigguse afune ekyayagala